ya Pastor Bugembe ekutte omuliro, Land Road, Uncle Chumi, Modo Music, Abitex, bonna batuli bulala family basazeeko Pastor Wilson Bugembe ne basobola okubeera nga abagenda okuweera Mukama Katonda obujulizi olwa kirabo ky'obulamu kye baayongedde Pastor waabwe Weird Pastor okubeera nga eriiso lyatereera. Bingi nnyo boogedde byengenda okubeera nga nkuwa mukane n'akatambi ebya Jose Kyakala byayogedde ebya Tata Kimbo byayogedde bonna bye boogedde ngenda beera nga mbikuwa naye nga sinabeera nga mbikuwa mazima ga Katonda waliwo ekintu ekimu n'okakasa nti niyadde kituufu Mukama Katonda w'amaanyi wa buyinza. Nze omulundi gwe nasooka okulaba Abitex nga tataddeeko nkoofiira baali bamukutte ng'ali ku poliisi abasirikale ne bamukako okuggyako enkoofiira. Gwe mulundi gwe nasooka okulaba Abitex nga tataddeeko nkoofiira. Omulundi ogwokubiri gwe nzeemu okulaba Abitex nga aggyeko enkoofiira ng'ayimiridde mu maaso g'omusumba Pastor Wilson Bugembe amusabireko. However much tabadde musanyufu, Abitex tabadde musanyufu neera bw'atyo aloopye alien skin ewa Mukama Katonda olw'okumuyita Sitaani. Bingi nnyo ebigenze mu maaso ewa Pastor Wilson Bugembe mu kkanisa olunaku olwaleero kambikuteereko naye nga sinabeera nga mbikuteerako kuba ngwe mulundi gwo ogusoose okulaba content wange subscribinga onyingire notification bell tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino serwani ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira bizinesi yo tukulirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Osobola kuyimirira oba olaba bagwa nkinyonyodde bwentyo taata weewaawo naye olwaleero mbadde nzize nga nyina ensonga zange waliko olumu ng'oyogera n'omuvubuka omu alien skin ekyo kito kyange n'agamba sijja kujja mu kyaki ndeke Sitaani mabega ng'ayinaayina ng'ayita nze Sitaani akuyita Sitaani yankubiddeko jjo ne mugamba njala nkugamba ebigambo byange ebituufu ebindi ku mutima naye nja bikugambira mu kyaki wa Pastor Bugembe kubanga kyaki eyo tebalimbiramu naye kinkoze ebyokuba nga taliiwo wano ajja bbira naye njagala obubaka buno babumuwe. Omusajja oyo bamuyita alien skin ali ku social media ne mulaba nga bamukuba oluyi. Biseera ebisinga ntambula nnyo n'abantu abanyigirizibwa saagala muntu anyigiriza muntu era omuntu gwe banyigiriza ebiseera ebisinga ntera okubeera emabega we. Oluyi olwo lwankwatako naye ndaba nga eyalumukuba yakozesa obujoozi bwa kika kya waggulu naye ate ku sayidi endala ne ndaba mu bizinensi ne munoonya ne mugamba ono akubye oluyi akubye mu mbeera yakufunirako tutumu naye ate googenda omufunirako ettutumu ne mukubira essimu ne mugamba nja tuteeketeeke konsati ku lunaku olwo lwennyini lwayina yakirabanga ekitasoboka ne mugamba kigenda kusoboka n'angamba ssente yagamba ssente zaali nnyingi 15 naye yennyini yali tazikwatangako nga ye tasuubira zifuna ne mugamba nja zikuwa ne nanga sho ku lunaku olw'essande na postinga posti eyo ssaawa emu social media neekwata omuliro baagenda okutuuka ku lwokubiri oba ku lwokusatu nga tumaze okulaba nti we tugenda okukolera ku Freedom City abantu tebagenda kujjaawo naye nga tetulina kifo kyonna we tuyinza mumuteeka. Konsati neggwa nga beyaggwa ng'egenze mu byafaayo by'ebivulu by'e Uganda okubanga yekyasinze okulabwa abantu mu byafaayo by'ebivulu by'e Uganda era eyinza obutaddawo birango twagigala 7-9 mu bufunze ekindeese wano omuvubuka oyo Katonda yayita mu nze okumusitula okumuteeka waggulu naye omuvubuka oyo yantyoboola nanswaza ng'ate namugattako kubanga ne mu byafaayo waliwo ekyatuukawo ne mu byafaayo sene ze tuwa abayimbi ozimanyi pastor yatuuka nga olunaku konsati ku lunaku lwa Friday akola show 3,45,000 ekitabangawo wano mu byafaayo naye ekyo kyakolebwa lwakuba nti namukolera konsati eyo yamuteeka waggulu ne Saturday ng'akola na mu 5 ne Sunday bw'atyo naye omuvubuka oyo Landy Road kanga mwawa 1 2 3 Landy Road amabibi tekalimba
Welcome to Libulala in church. Yes. God bless you. You were PK too. You were pastor's kid too. Yes. Good. Welcome. Musomba tusabirako abaana babasomba sitaani atubonyaabonya. Katusabe. Ayi Mukama tusabira buli mwana wa musumba nga alabikanga nti emizimu pastor jago bagigenda muye. We pray that the good Lord would deliver you. Actually buli mwana yenna nga mwana wa pastor ne bw'oligenda wa omukono gwa Mukama guli naawe. It will always redeem you and bring you back home. I'm your fan. Nayagala okubanja wambula nyengeza okuba essimu saakufuna pastor naye nja kukubanja Obanja otya mmanja buli mupangisa buli omuntu yenna nga mupangisa kati wano waliwo omupangisa mubanje yekambasaba bire buli ali muno agenda kuzimba era omaka okujja egwanga guno bwenyegugwanga tebuzimbye mubanje mutulire pastor olunaku lwali malize kwebaza sanga kulaba Katonda mpisa zange mbi saala atendage nti mmanja banja naye pastor kinjagala okwogerako twakumubeera wano nga twajja otusabire ku show yaffe twakumubeera wano kulabonita ne show yatambula bulungi nnyo twakulomesinga okukoma wano tetwasobola kulaki twaddamu kwebuzaabuza naye Mukama Katonda amaze nakolaki n'atukomyawo n'atuzza lwasonga twayita mu bintu bingi nnyo omusajja ono yalwala eriiso netugenda mu ddwaliro buli kimu nekigaana ne pastor twasabanga netusaba paka Mukama wayamba naawona era bwe yawona bw'ati nemugambe pastor tulina okuba tugenda ku kyaki anzira Katonda atwagala ku kyaki kyovula byonna twabikola paka era tukoze eki tukomye Mukama yeebazibwe bannange buli mwali wano mwagala nnyo mwebaza nedusha oli naye mwebaza bambi atubeerako bali twetusabe nina mulondo oyo mami waffe nina mulondo oyo bano beebani ono mama Nakanjako ndowooza mwena mumanyi mama Nakanjako pasa mweka abuuze kata kigemu abooluganda Mukama yeebazibwe pastor Mukama yeebazibwe pastor amannya ogannuma nze taata wange musumba ne maama netugenda ne bano bonna be mulaba wano netuteeka amavivi ku ttaka kuba buli kimu kyali kigaanye abaalira abakondooza mmayiro abwe eryali lifaanana abamu tebakkiriza nti lifaanana bweriti kati Mukama w'amaanyi Mukama yeebazibwe kansabe ffenna tukubireko Katonda mu ngalo amaviivi tegakola ki tegalimba Abitex ano teyeetaaga kivulu sooka ombuliremu ababeera mu nnyumba za Luxury. Okay, kaakati munnange nkyali wa mukwano gwange najjeera eyo ali mu nnyumba eriko n'ebiwawaatiro konze munnange koodi namuli nti munnaye kalibu ŋŋenda okutuuka eyo gaasi yaggwamu dda ayina kuuka zino ze bateeka musimayo okwokya ennyama okwokya babakyu amasannyalaze akantu kayimba nga byakomadde okukola kati munnange ekyemisana bwe kyatuuka nga ngabula ebinyeebwa byali bya luzzi n'akawunga akazzeeko nempulira njagala nnyo ebirungi nze sisobola kusula bubi neebaza Katonda yamponya okusula obubi olw'amafuta g'ekifo kino munnange bwajjula emmere ne muga naye mwanange namuli okola ki wano kati buli lwe bamubanja ebintu byalina ebyebbeeyi mu nnyumba abitunda mpalompalo oba olya modo olinayo akasente firiji ompaamu mmeka so tuyige okubeera bwe tusobola bannange asuze mu yaataano naye akakadde mwenna mupangisa anointing wa bupangisa mweteeke bwe musobola toggwa ddalu toggwa ku mabanja gonna amayumba asuze najjeera n'owennansana mwenna mupangisa yes
kusanyusa okukulaba. Nsanyuse nnyo musumba okukyalako wano. Nkwagala nnyo. Bannange nange nsiimye nga sinava wano. Twebaza Katonda olw'omusumba waffe Wilson Bugembe. Bannange bw'osabiranga mu kkanisa y'omuntu Katonda gw'asitudde nga mulaba. Anointing yoyo amafuta ag'okuva gatambulira ku bulamu bwo. Wabaawo ekifo ky'oyingiramu n'okirabira ddala nti Katonda waali. Weebala okwaniriza bonna. Weebala okutwagala ffenna. Toyinza kujja wano n'otakyuka. Toyinza kujja wano ebintu ne bitatereera. Katonda wa Pastor Wilson Bugembe tumulabye ng'akola e London, tumulabye amujja ku street wuuyo mu America. Sokoleke. Walinga ombulizi w'enjiri waguwa bugwi. Kuba obwatukanga preacher. Kye nina okukola bannange. So Katonda w'omusajja ono Katonda ddala era akolera ddala. Musumba tuweebaza Katonda olw'ekkanisa eno. Mukama akutuweera omukisa. Let's stretch hands. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Weebale nnyo olwa muganda waffe. Namulaba ne mwagala nnyo era namusanze ne muyita ku church. Weebale nti yazze ne tusaba. Tusabye omukisa ku ye, yongere omukuuma, yongere omukolera ebirungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Nti Mukama obadde mulungi gye ndi, obadde mwesigwa nze wesiri. Akantu ako abadde mwesigwa ffe we tutakola ki? Ekitiibwa kya Mukama. Oh yes, nti abadde mwesigwa we tutali. Bannanga alwana entalo. Ayina waayisa abantu mwe mujajinga Katonda n'amuyisaawo ng'ensi eraba nga gwe omutuukirivu otunula. N'akulekawo n'obutukuvu bwo bwonna n'ayisaawo modo. So mwebaza, nina omuyaga gwe mbadde mpitamu mu ggwanga. Tegubadde mwangu naye yazirwana n'awangula. Amaviivi tegalimba. Katuyimbire mwaka amaviivi tegalimba. Amaviivi tegalimba nze nnina obujulizi ofukamirangako. Amaviivi tegalimba nze nnina obujulizi ofukamirangako, 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 n'omuwa obujulizi ofukamirangako, n'oyita ku linnya lyeyo ddala ofukamirangako, n'oyita ku linnya lyeryo. Kuddamu nti amaviivi tegalimba nzijukira gye yanzija. Amaviivi tegali ofukamirangako, ofukamirangako, ofukamirangako. Kale mpoziko pasita waliwo mbadde nyingira ne bangeya nti Ugatonga bw'abakyala nziruukirira mulanga watugamba twagalane kyenkanyi era mukyala wange olumu ampa bibye ne nyambalamu. Leero nyambadde nga tekiteeteeyi kibadde kibisi. Tetwamanya oba ddogo oba kwenjeera kwayenjeera ng'ayina be yanyiirizaayo. Eriisa erimu baalikomolako Katonda kye yaliteekako, era siri mwesigwa nti oba akulaba bulungi sayidi zeeyo yajja otugamba. Naye ng'ekituleese kwebaza kuba twekakasa nti oli musajja wa Katonda agatta eggwanga lyonna, nga twebaza amaanyi Katonda ge yakozesa ku pasita waffe tumanya atugenzeeko. Bale Mukama yeebazibwe. Nebaza Mukama kubanga ndi wano. Mbagala nnyo. Mwebale kunsabira ndi mulamu bulungi. Mbudde wala pasita okujja mu maaso go lubadde lugendo ddala kutuuka wano wentuuse. Nzaani nandibadde nga ndi numufu, Mukama asaana asinzibwe gy'atujje nga wala.